Ebintu si birungi omuyizi eyakakibwa okugemebwa COVID-19 afudde. Kakati nno wano obunkenke bweyongedde kubuuzaako gy'osinzidde webali nnyo webalire ddala kuva n'ogobera enteekateeka zaffe. Mikwano gyaffe abali wano mu ddabugwanga erya Uganda mukola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Ensonga eriwo kaakati we tujjidde ku mpewo bassebo ne bannyabo ebintu si birungi oluvannyuma lw'omuyizi eyagenda maaso okulabika ng'agemebwa ekirwadde kya COVID-19 ate bassebo ne bannyabo olwamala okugemebwa obulamu bwe ne butabuka yogayoga ng'ali mu ddwaliro. Nsobola okubakakasa nti we tujjidde ku mpewo kati musajja wattu ng'agenze tagenda badda ngazembuyaga ezikaze engoye. Ono ng'amannya ge ye Jonah Luyinda, omuyizi abadde owa siniya ey'okubiri ku ssomero emanyiddwa nga St. Martin Secondary School erisangibwa wali Jjanya Mpigi. Yagenda maaso okulabika nga obulamu bwe bwekyanga wakati mbagirawo nga yakamala okulabika nga afuna ate vaccination eno oba okugemebwa kuno wakati mu kirwadde kino ekya COVID-19. Wabula wano akasambatuko kabalukawo k'amaanyi oluvannyuma lw'okubanga abakulu okuva ministry eby'obulamu rather bagenda maaso okulabika nga bagema abayizi bano ate oba oliawo nga tebeebuuzizza ku bazadde baabwe ekintu ekyali eky'obulabe ennyo. Kakati wano akasambatuko ak'amaanyi kagenda maaso okulabika nga kajjawo era ne previously bwe twogera ku ministry y'ebyenjigiriza kussa ne ministry y'ebyobulamu babadde batuula obufofufu okusalawo kiki ekirina okulabika nga kikolebwa. Oteekeddwa okukimanya bano bagenda maaso okulabika nga bakola kaweefube ono okugema abaana ab'emyaka 12 ku 17 so nga kino baali bakisazeewo kibeere compulsory ekintu ekitaali kituufu. Of course omuzadde yasinga okumanya obulamu bw'omwana we gwe yazaala n'olwekyo nga okumugema kiyinza okuba nga tekyali kirungi wakati nga tebamaze kumwebuuzaako kumanya nambeera oba oliawo gy'alimu. Kakati ono omusajja mukulu Jonah okusinziira wakati ku ffeffeta kwe tweyongedde okukola wali munda mu ddwaliro wabadde erimanyiddwa nga Kiruddu Referral Hospital abadde wakati nekyosobola okuyita organ failure nga amawuggwege tegasobola kugenda maaso okulabika nga gassa bulungi n'olwekyo bagenda maaso okulabika nga bamuteekamu eddagala lino erigema COVID-19 lyagenda maaso okulabika nga likyankalanya body system y'amawuggwege. Musajja wattu olw'obulamu ne bweyongera okulabika nga butabuka. Kakati of course okusinziira wakati mu nsonda ennekusifu era we twongedde okulabika nga twogera n'abafamire ya Jonah bagenze maaso okulabika nga batutegeeza nti kituufu ddala Jonah afudde wali munda mu ddwaliro ery'ekiruddu era ng'abasawo bagenda maaso okulabika nga bafulumya alipoota ku kiki ekiviiriddeko musajja mu muvubuka ono omwana mulenzi ono okufa. Kakati oteekeddwa okukimanya Luyinda ono ow'emyaka 14 yagenda maaso okulabika nga agemebwa wetwogera wali mu mwezi gwa Maachi omwaka guno era nga kino abasawo bagenda maaso okulabika nga bakikola nga tebannaba na kukola sensitization wetwogera munda wano munda mu ggwanga erya Uganda. Era wano kinajjukirwa on record tubadde tujja tubawo ensonga zino omukulembeze w'ekibiina ekya National Economic Dialogue amanyikiddwa ng'omukulu Joseph Kabreta ono yeesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga lino mu kalulu ka bonna akabindabinda mu kisanja kino kye tulimu. Bassebo ne bannyabo yagenda maaso okulabika nga ategeeza eggwanga nti okugema abaana abato kyali kya bulabe nnyo era nga kiteeka obulamu bwabwe mu katyabaga. Kakati wano of course abantu ab'enjawulo bagenda maaso okulabika nga bakipoliticizinga nga bagamba nti bino bya bufuzi so ng'oba oliawo nakyo kirimu obutuufutuufu kubanga abaana bano body system zaabwe wetwogera ku kintu ekiyitibwa okukula Bambi oba oliawo zaali zikyabulamu. Of course nkugamba gwowe n'omuzadde it's high time mu abakulu b'amasomero abakulembeze wetwogera mu ministry y'ebyenjigiriza n'ebyobulamu muteekeddwa okulabika nga mutema empenda bannansi ate we batagenda kulabika nga bakosebwa wakati mu kiwenda kino oba oliawo ekigenda mu maaso. Ensonga bwe zito bwe ziri nkugamba nkolera ekintu kimu subscribe nga sharing nga commenting ngenda ku mitimbagano gyaffe gyonna www.kampalamediatv.com ogende ku Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ne ku mikutu gyaffe gyonna genda ku website yaffe Dema Gospel Promotion odownloading ennyimba zonna n'empereza zaffe zonna oyongera okulabika nga otugoberera ffe toyongera okukolera okufefeta yonna gy'osinzidde mwana mama mwana wa taata. Yenze Ssemaganda Moses Hope ku Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.